Yes, nkwaniriza akadde kano osiibye otya gwe na following Fali TV yugi. Accident munaye wa Bajjo Maziiga Bajjo ne baba embeera ennungi. Jjukira yaliko mukyala we Fulufiga naye aliwo mu ddwaliro. Kugamba baki ekyatuuse ku babiri bano. Oli bamututteyo ggulo oba tewatabuse kawungeezi. Bajjo naye byongedde okubanga bitabuka. Mu ddwaliro gyali ebifaananyi birina maaso ne information esingako ku eyo. Waliwo abazungu abagudde ku accident era ng'omu afiiriddewo bannansi ba mu ggwanga lya Amerika babadde balambuzi mu ggwanga lyattu Uganda. Bagamba nti ku Kitalo Bridge mu Kanungu district bagamba nti wabaddewo akabenje oba okulashinga kw'emmotoka ku ssaawa ng'emu ey'okumakya mu Kakuleju village. Toyota Land Cruiser namba 271 ebadde evugibwa Alpha Ddwaliro myaka 33 mutuuze mu district y'e Wakiso. Emmotoka eno ebadde yeetisse abalambuzi era ng'eno lemereddwa okuba nga eyita ku lutindo oluvannyuma n'ewaba era ng'ono yeefudde emirundi n'emirundi mpaka ku Kitalo Bridge. Yeevulungudde emirundi egiwerako mpaka ku Kitalo Bridge era nga bagamba nti mu kabenje kano mufiiddemu omuntu wa myaka 4 omutuuze amanyikiddwa nga Shaldman Harrison Heaven myaka 4 mutuuze wa mu New York wali mu ggwanga lya Amerika era nga abalala basatu balumiziddwa kubaddeko Zachary Avayowu myaka 39 mutuuze mu Pennsylvania mu USA. Jeremy Frederick Wright myaka 25 mutuuze mu ggwanga lya Amerika California. Kubaddeko ne Alpha Ddwaliro myaka 33 oli driver kufuddeko omuntu omu. Bibadde Kakuleju mu Kanungu district. Lunaku lwayo okusaaza badde nozangeemu poliisi emaze okuba nga ekonfaminga naye ng'omuntu omu yafiiriddewo. Bambi babadde balambuzi bannansi ba Amerika babadde bazze kulambula. Ndowooza oba oli awo akatindo kabalimye okuyitako bulindoozi emmotoka driver n'emuwabakokko oba ndowooza emuvudde mu control kakananga eyise katindo oba ekabuuse etya kuba kaliko obuuma. Ekabuuse kaliko obuuma n'eryoka yeevulungula n'eyita miti eyo gy'olengera egyo ezolengera weesibidde. Gambye yavudde eri waggulu temuyinza butabaamu afa. Ekisooka abasinga bambi abalimu emyaka gikuliridde ndowooza ow'emyaka 4 yafiiriddewo. Bano era abali myaka egya wansiko basigaddewo aye tayinza kuwona myaka 4. Jjukira abazungu bakaddiwa bubi n'okwaleka n'abavubuka bafa naye ebiseera waliwo ebintu ebituukawo oluusi nga oba mukadde bwe biba bigenda kutwaliramu obubenje. Ebiseera nga abakadde baba n'ebirwadde kati watuukayo ekiro ekimukanga matema nti nga gwesiba okwekerawo kuba ekivaamu ng'afa. Bw'atyo munaye bw'afudde musajja mukama amanyikiddwa nga Harrison Heaven Shaldman munnansi wa USA ava mu katundu ke bayita New York City wali mu ggwanga erya Amerika. Kitalo nnyo bambi eky'omusajja oyo omulambuzi. Mukama Katonda ayongere okuba nga ayamba abo abasigaddewo Frederick Wright, Zachary Awoyu munange kw'ossa ne Alpha Ddwaliro. Mubaddemu abantu ndowooza babadde bameka si bana olowooza omu ndowooza yafudde. Zachary Awoyu, Jeremy Frederick, Alpha Ddwaliro n'oli musajja mukulu afudde munange Evans. Kitalo nnyo bambi ekya musajja mukulu oyo. Bannansi b'omu ggwanga lya Amerika bafunye accident olunaku olwaleero walimba ebitundu by'e Kanungu. Emmotoka gye badde batambuliramu ewabye n'eyita katindo n'ekabuuka neyeevulungula emirundi egiwerako. Munaye ebitalo nnyo omulambo gwatwaliddwa dda mu gganika mu ddwaliro ekkulu e Kanungu. Kw'ossa nabo baddusiddwa dda mu ddwaliro okulabika nga bakola ki bajjanjabibwa. Eyo nga bulinga ezikusagize ne wa Bajjo promota Bajjo tali bulungi. Kyatuuse ku Bajjo kyatuuse ne ku yali mukyala we Fulufiga. Omanyi bagamba nti Fulufiga aliko mukyala wa yaliko omwami wa yaliko omukyala wa Bajjo. Fulufiga aliko omukyala wa Bajjo. Bane mbadde ki Fulufiga naye mukazi. Anya basinga banyogamba Fulufiga si mukazi mu musajja mbafaana abasajja. Fulufiga aliko omukyala wa Bajjo
nze mwabitegerako ebyo baaliko abaagalana ono ali bubi n'oli ali bubi oli obulwadde bwamutandise kawungeezi eggulo n'ono butabuse ate ali ssaawa zino ali bubi fulufiga fulufiga ali bubi bali mu January mu Uganda ne bamwongerayo ate ebizibu nga sitaba kujja wano mu Uganda ne bakwongerayo oluusi omanya ebibyo bibi abamu tebatana kutonda oluusi weetegereza bungi abantu manyi nnyo bajja wano mu Uganda okubatwala okubajjanjabira ebunayira tebawona ne bw'aba akomyewo aba ku kawaya aba kugamba kutebuuke kivaamu nga bafa bangi nze nagwe nali ndabye gwe bafulumiza mpoziko gwe mmanyi Shamimu Malindi naye ate naye ssaawa zino era ali bubi naye baamufulumyako kko ngosa bamufulumyako kko baba bali bamutule Nairobi naye embeera gy'alimu si nnungi oba kiki n'ebiseesinga oluusi abawonera wano babakkiriya ne bakufulumyeko e Uganda maama biba bibi nnyo ku sayidi yo Bajjo ali bubi naye fulufiga ali bubi amawulire agatambulatambula akadde kano bakki ekyabatuuseeko bana ababiri tewali akimanyi birwadde kibaluma tewali abimanyi abasatu banafulumya alipoota ate ne Bajjo naludde ng'alwala fulufiga ndoze gwe okusoose okumulaba ndowooza nga mulwadde naye Bajjo azinga alwala ne kati azzeemu buto ali kasitaazi tali bulungi ali bubi manyi obulwadde bukuluma n'okugga Bajjo yali omwana atandise n'okukogga obulwadde bukuluma ne bukumalako omubiri nigumanyi obulwadde bwe bukuluma ne bukumalako n'ennyama ku mubiri Bajjo atandise okuba nga akogga obulwadde bumutawaanyizza nnyo bambi byomunange bitambulatambula akadde kano ku social media bagita Fadi TV UG Fadi UG News Kebbi TV UG ku Sanekala TV Uganda na fulufiga naye gyali eri obulwadde bumubala embirizi Bajjo obulwadde bumubala embirizi yaliko mukyala we fulufiga naye ali bubi information etambula akadde kano ku mitimbagano eja social media mukama abayambe basobola okuba nga basuuka Bajjo ne baba byatabuse dda ku sayidi ye byatabuse dda badde ntoza akamala okuwona bbanga sigwangu nnyo naddamu okubanga manyi obulwadde obutawona bannaye bukumalako n'emirembe bumalako emirembe buno obulwadde obutawona bumalako emirembe ate oba tebweyagala ensi gibeeramu naye nga amatu giyagaliramu muni ebyo bibi nnyo bya nnaku nno ku sayidi eyo like ngo comment nga tosubscribe ngonyige ku kale bagita Fadi TV giwano bane updates zina value eziba zitambula akadde kano mawulire ga Bajjo embeera ye si nnungi